Mukisa gwa mukama, labo mukisa gwa mukama. Tabagulinero balabirawo anti babakinjawulo. Ti mukisa gwa mukama, labo mwana watata amazing. Congratulations. May the Lord bless you. May you find happiness in this beautiful thing. You have Amen. A cute baby. Amen. Now that is all of us. And I hear that. On behalf of Tata. That's amazing, yes. Come, we are happy for you. Edduuka erikyasinze okutunda ebintu by'abaana mulitaganga mu comment section. Twazadde omwana. Congratulations dear banange, congratulations banange, omwana tazaalika. Kale. Let me conference him. That your legacy will never be abused. Never. To all of you comrades that are with us today, may Mama Jolly's memory speak in your minds. You all know, because she sat us down and told us, you know that one time General Museveni called her personally, but she defied that. Not so many people can do that. She was a woman of values, not a woman of money, not a woman of positions. Mama, we will miss you, but you can only say thank you. That thank you will not be only in words, but we shall act like you always wished we should act. We shall be the men and women you always wanted us to be. We shall carry your legacy ahead. Tetugenda kuswaza mama. Tetusobola kuswaza. Kama okukoze emirembe, akusonyiwa byonna ebyakusobako. We feel like we did not celebrate you enough in life. We feel like we took the little time we had for granted. I wish we could have more time to tell you how special you are, to show you how much we appreciate you. Unfortunately, like all human beings, we only recognize the magnitude and speciality of what we have when we lose it. But we shall honor you forever. God bless your soul, and thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me. She passed away from Barara, and it was not practical for us to drive her body back to Kampala and then back here. In relation to resources and other logistics. Kadinga agambye nti ebizibu by'essente bye byabalemesezza okujja omulambo Embalala okuguleeta Makerere Kavule ku ofiisi za Nuupu omukyalo ono okuweebwa ekitiibwa kye ng'omukulembeze. Naye Kadingo baakumye omulambo gw'omukazi ono, omukazi temwamufaako, temwamukyalira, afiiridde mu ddwaliro lya gavumenti ng'amasiikiini. Gye mugamba nti teri ddagala mulwalira Mbalala. Mulwalira malwaliro ga gavumenti. The woman has died very desperate. Family yakumye omulambo, mwagala emirambo okusinga abalamu. Mpaayo ebifaananyi ng'ogenza okukyalira omukyalo oyo. Wadde mwemba za Nuupu ezinnumba. Mumpeeyo ekifaananyi. I'm fighting for you. Sente za Bobi Wine zonna zaakokoola mu byobufuzi, sente z'abantu abanaku zajja mu bisiyaga azibenefitinga mu na famire ye. Wanaatika n'embwaze ne bakyali be banywa n'abenjaga ne bagenda mu Europe ne bagenda mu America ne basaasaanya sente empitirivu. Agamba ati ati sente z'amafuta z'ababuza okujja omulambo Embalala okuguleeta ku kitebe. Wano bw'otaba wa famire ya Bobi Wine tosobola ku benefitinga mu bisiyaga byabwe bya Nuupu. Tosobola. The woman has died very desperate. N'abaana be tebasoma.
You wasted a lot of time of this woman. Atuse kufanga munaku nafira ne mudwaliro mutali dagala. What are you talking about? Mutubulire mwali mu mukyalidde. Tewasabye omulambo ne bagukuma. Baba tete bagala kukukubira kukuzika. Baba tete basobola tebagala kukubira kukuzika. Chicho oyogera ekyo. Chicho oyogera Bobi Wine. Sente zatubuze okukwata omulambo gujje embalalo kugutwala wano ng'osiba mu America ne family yo. Abaana bo bengi oyinze batambula amawanga gonna n'embwazo n'abayagabo. A woman was supported Nuupu from day one. N'atuuka okufiira mu ddwaliro lya government and I keep quiet. N'atuuka okufanga embwa very desperate. You want me to keep quiet? Nti omukyala wadde tafiibwako abadde abulwa n'ekyokulya. Ekibiina kya Nuupu mutegeera baganda na family ya Bobi Wine bokka be bafunye mu struggle. A woman has died very desperate. Nze ndabagamba bwe mba temumanyi kyase mukyalo ono lwaki temwamulese ku kitebe. Kubanga family ye badde very bitter. Nga toyinza na kukwata ku mulambo ogwo. That is the truth. Omulambo bagubamye bummi. Omulambo bagubamye okugutwala ku kitebe kubanga omukyala temumufuddeeko obulamu bwe bwonna. He has died a very desperate woman n'abaana be tebasoma. You're wasting people's time unti bali mu struggle. You're only benefiting with your family. Ani omulala benefiting. N'amafuta obufuta ga mitwalo 10 ne gabalema omukyalo kumutwala ku kitebe ofera nti kitebe kya tumbo tajabade na mitwalo 10. Family teyabaganya okwata ku mulambo. Teyabaganya okwata ku mulambo temumanyi kyase mukazi oyo. Temukimanyi. Lwaki mujja abantu obusungu. Pate president n'otuuka okwogera ebyo nti you know a kind problems of resources we didn't manage to take the body to office headquarters. Otegula banno naye naawe Katonda ajja kutegula. Wategudde omukazi naafe very desperate woman n'abaana be tebasoma. Very desperate woman. Bandi tulanze ku makage oba naawe golina. Sente zonna ze mukolektinze mu firimu n'ebisiyago oziteekawa. Oziteekawo omukazi okutuuka okufiira mu nnaku ey'ekitalo. Muyinza okutulaga ekifaananyi gy'abadde ajjanjabirwa mmwe. Muyinza okutulaga ekifaananyi gy'abadde ajjanjabirwa. Abadde tali mu ddwaliro lya gavumenti nga munaku nga masiikini.